nti chairman wa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba azemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga ey'okubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba parliament bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, fenga aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Kitegeeza ki? Waliwo amawulire agatambula nti Anita Among nti yandibanga ayinza obutakomawo nga speaker era nti Oboth mbu yandibanga ye speaker addako era nekigambibwa nti Oboth wanaabanga si ye speaker agenda okuddako ekinaaba kiganye nti ajja kubeera Norbert Mao. Bino biva ku ki? Juzi twalaba wano eno Anita Among emmotoka bwe yayingirawo General Muhoozi yatwitinga era n'agamba nti ye nga First Son talinyangako mmotoka bwetyo. N'agamba nti ne taata we nga President Yoweri Museveni talinyangako mmotoka bwetyo. Juzi wano yesterday tuwalabye ekiteeteeyi kye yayambadde batugambye kyawomyense bumbi bw'essente. Kino kye kinyiiza omukulu nsonga ki? Naye ng'essaawa kakati n'ekifaananyi mwakirabye Anita ng'ali ne General Muhoozi Kainerugaba ng'olabira ddala Anita Among nga yeesiba bwesiba ku Muhoozi. Abaffe kano katandika butandisi naye nga tujja kubaawo kubanga tugabawa. Mawulire si malungi ku sayidi ya Anita era ebintu byeyongera okuba nga bimwonoonokera awo bwe tuli. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Kyali mu kutematema kwebyo ebyabadde mu kusoyalinga omukyala Janet Kataaha Museveni teyabaddewo era twalabye yaleese taata yabadde Natasha. Awo nno ono waviirayo okuba nga tunnyonnyola era ayina ensonga z'ayisaawo ku nsonga eyo. Tosobola kuŋŋamba nti ku mukolo omunene ng'ogwo Darlings taliiwo public waddewo speculations ne allegations n'otagamba bannaaye olunaku lwaleero omuntu gwe mbadde ntera okugjaku wano Darlings mukosefu atwongere omusabira mwenaffe bwe tusabira eggwanga naye kyali akulaze ntasobola na kwogera ku Darlings wawaali mbeera ki gy'alimu. Kati kikuwa kifaananyi ki? Kikuwa kifaananyi ki? Nkubuuza mu mutwe gwe kikuwa kifaananyi ki? Nkubuuza kikuwa kifaananyi ki? Mu nsi mu bitundu byonna eby'eggwanga omuntu obanga mugonvugonvu muga nti abannange mbeera gye musanzemu si nnungi nti mu nju muno tulinamu abalwadde wana mulwadde mukyala mugonvu kale yembeera nazze okusaba lenkyaga waani musajja nga abaana abalwadde nabo musobaga musana naye kyali yayibiridde ekkololo tanyeze ku Darlings wadde okugamba public nti oba Darlings alikyo era asibye omutima nayogera ebigambo bina nenga and the fact is okusinziira ku mawulire agatambula mu nkuba ez'enjawulo buli kimu kyonna kyonna bye twakibagamba mu lulimi baga nti Darlings yafuuye
kati abakimanyi mu lulimi olwoze bagambi byebyo nengera darlings kirabika ali wa Ramaphosa bamuterese yakubatwa okujjako bonga bavuddeyo batugamba kibogeddeko si kitufu kubanga tosobola kungamba nti kubanga nze kisinze okunkuba enkyuku kwe kuba nti publicly tavudde wadde okwogera ekigambo nti bannange wadde nze wano naye darlings mulwadde mukama bakyamujjanja darlings no kati kyali agumye omutima ne family bonna ne bagamba teri kumwogera kati gwe bulaza wanga aliyeyo babasobola okukuba darlings nga tebamwogeddeeko wantu wonna video zembadde nzijankola ebbanga lyonna zikuwa kyakuyigirako ki okitegedde bulungi nnyo kati bebatuyita abantu betudiringa nabo beebo bwoba tobamanyi beebo abantu bonna kati ate ebintu bya Katonda bizibu bannaddiini n'abasomera ebbaluwa mu bbaasa olunaku Nyandwe ne darlings lwe bajja ekkololo ne basoma obubaka obwekootondera abantu nze nsuubira ebintu ebyo byonna byakolebwa Katonda bo nga tebamanyi tosobola kuŋŋa nti omulwadde alumya ejjiiko nga omulwadde alumya ejjiiko nga muwa eddagala ate abadde amuwa eddagala n'amusooka okufa kizibu nnyo wabeera ebintu ebitategeerekeka njogera mugimanyi nti omulwadde alumya ejjiiko omulwadde walumira ejjiiko kyotegeze mbeera mbi naye ate omulwadde alumya ejjiiko waali naye ate abadde amuwa eddagala yafuuye kati kitegeeza ebintu bya Katonda bizibu akatambi ako mwakalaba bemba mwakalaba kikutegeeza nti Mukama Katonda bw'aba alwana entalo formation ebeera yekka tebeera ye tebagidiscussingako kati olutalo mulina lunene nnyo bino byonna ebireese separation ne panic yemmwe siteri muntu mulala byonna ebireese separation ne panic mmwe teri kintu kirala kati bakulya ssente nolita kutiisatiisa nti olutalo temulinnye ku nfeete olutalo mulinnye ku nfeete lwakuba temanyi kigenda mu maaso ne munjagala mukitegeere ompulya bulungi nnyo enkuba bw'eba etonnya bw'eraga enju nti ennyumba tewagisereka bubi kati ennyumba etonnya erimu ebituli kati mujja kitegeera ensi lwaki etambula bwetyo nga mutima lwaki etambula bwetyo akatambi ako mwakalaba ekyo tugendayo katugendeko ku lw'olwaleero ku biki ebibaddeyo kubaddeyo olwaleero kiri kye mbagambye ekyokukola ki kansooke mbasomere message zino mulyoke mukakase nti something is wrong nze nga nze omuntu siina kintu kigenda mu maaso mu Uganda kubanga mbimanyi ekisookera ddala tubagamba tugenda mu full military rule and family rule whereby kuva ddi lwalalabyeko nga CDF are handing over oba CDF are heading the state swearing-in ceremony of Ugandan history since 1960 tutekibangawo tubadde ne ba CDF bangi nnyo mu Uganda Bakatumba Wamala baani bonna bambadde tekuli yali akozeko mukolo gwa kukola ki gwa muhozi nga gwakoze. It is an international function of family function. National function should have the following protocol to follow the national standards before by either you like it or not. Not creating fear or doctrine of formation for the country. On the swearing ceremony, the new president, the following the person forms the following factions. 1. Chief Justice of Courts and Judiciary, presiding the taking of the oath. 2. The head of Public Service Secretary Cabinet, hand over the instruments of power. The state of the president. 1. Uganda flag. 2. The Uganda coats of arms and the government seal. 3. The Constitution of the Republic of Uganda. 4. The official keys of the State House. CDF has no role to play on the swearing-in ceremony podium at all. It is illegal to go near the podium. Is supposed to be arrested planning a coup.
It has never even happened in Uganda history since Sir Edward Mutesa or Obote. And today, Museveni, 1986, 1996, 2021, up to date. They are trying to destroy the Ugandan history. The family look from beginning of the swearing ceremony, they have been trying to profile Moho's giving him self-importance, addressing the parades on the evening of the swearing ceremony, calling media houses by the colon, the Kasuja Alan, marketing him to visitors as the president in waiting. CDF has no role to play in the ceremony of the new president at all. Did you see Katumba Wamala, Nyakairima or Jelo Ombadi performing any function at the swearing on ceremony in Colombo? The cow mentality. Fujjo koze lingi naye Katonda wa. Wetuli munango kubanga tugaba tusaako nga byonna bigenda mu maaso. Bambi waliwo okunyolwa omwana muwala oyo Flavia abadde yakanjulwa naye abantu kyababuseeko mwana muwala oyo ng'afudde. Kigambibwa ku lunaku lwa introduction waliwo omukyala eyakomentinga ku bifaananyi bye ne yeewera n'agamba nga wagenda okummiza omusu. Abantu nno balowooza byakusaaga naye essaawa yakakati wetuubirira mwana muwala yavudde mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo ddala amawulire gatulinawo. Omukyalo oyo gwentaddaawo owiiki ewedde yabadde mukolo gwe wetwogerya kati zembuyaga ezikaze engoye. Amawulire agaliwo omukyalo oyo yafudde oba afudde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero naye nga wiiki ewedde gwabadde mukolo gwe. Baganda bange mutye Katonda, ate abantu balina ebizibu mu nsi. Oba okyakaaba kino omukyalo ono omukolo gwe gwabadde gwa wiiki ewedde batutte ensi n'ensi y'ebintu. Wetwogerera omukyala zembuyaga ezikunta baganda bange. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwa ekyomula ekirungi awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ffe wetuli munange okuba nga tugakutuusaako gonna nga we gatambula. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulayizibwa ono avuddeyo n'akola akatambi. Akatambi kano kalimu obubaka katuwulize n'obwegendereza tugamba ki era ng'anyonyola ku nsonga eyabaddewo n'Abannayuganda embeera gye bayitamu n'ebintu ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga. Nkoze vidiyo yange eno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano 2026. Ndi mu sitowa ndowooza mukiraba sitowa. Ndi mu sitowa gye batereka kasasiro gwe bataagala. Olunaku lugenda kukeera bwe luti nga Museveni tumufudde kasasiro. Nga tumufudde kasasiro olunaku lugenda kukeera. Museveni byonna byokoze tofunangako bulumi, tofunangako challenge eringa ya mwaka guno 2026. Ne wooliba mu ntaana bamusaatabe watta abakusookayo oli bagamba bannange 2026 simulabanga. Oli gamba 2026 simulabanga. Olunaku luno lugenda kukeera ng'oli kasasiro musajja gwe. Olunaku luno weeruli ate teruli wala. Ndowooza okitegedde kye bayita okwerayiza. Ndowooza okitegedde kye bayita omuntu okwerayiza nga tebakulonze. Ndowooza okitegedde waliwo ebiseera we bituuka nti nno nga emmundu tezirina mugaso. Ng'ebiseera bituuse ng'omuntu olina kukozesa bwongo obwo okusavayivinga mu nsonga yonna ebaawo. Museveni kyekino ekiseera kyo. Ebbanga lyo liweddeko. Bagwiramu emyaka 4 ge baba wagaweddeko. Ogenda kakasa ekigavumenti ekitalina ssente, ogenda kakasa nga buli ssente gy'oyagala bakuwe egweru w'eggwanga togifuna. Lwansonga toyina likitimasi. Lwansonga abantu tebaakulonda. Lwansonga tubagamba muteeke ddala foomu waggulu ku isi yammwe muganye. Kati olayira biki? Akalulu kaaliyo. Byabaka
Museveni gwe mugendo olayiza akalulu kaaliyo bwe kaba kaaliyo results ziriwa mutukubire results ku mmeeza tukakase nti no Museveni baamulonda mugenda kakasambwa mmwe mugenda kakasa nti no muli bagwira mukakaseza nti no waliwo ekisaawe kituuka ng'amaanyi tegalya nga bwongo bwe bukola mukakaseza nti no waliwo ekisaawe ekituuka ng'emmundu tezikola emmundu zirina kulwana mawanga n'amawanga nti Amerika erumba esimanya Irani Uganda erumba Kenya emmundu we zirina okukozesebwa naye mwe emmundu mwasalawo zikozeseza ku bannansi ne mulowooza muno kijja kubeerawo ekityo emmundu ne zisalawo nti munnansi gwe mwagala gwe mutta obutwa ne busalawo nti munnansi gwe mwagala gwe mubuwa gwe mulowoozesa okufa gwe mulowoozesa awo eyo okufa yaafa naye ekiseera ekyasa kya 26 basajjamu abagwira muli kinyumyako muligamba bannange Uganda twali tumanyi twagikwata obusiru naye ku luno mukakasizza tino Uganda yazaala abaana Uganda mukakasizza ntino yazaala abaana buli kimu kye mukola kiri artificial buli kimu kye mukola kiri artificial buli kimu kye mukola kiri artificial tewali kintu kye mukola nga kiri nakyo naye abaana ba Uganda buli kimu kye bakola kiri nakyo love eri nakyo omukwano tebawugula Museveni okooye olaba n'omusajja gwe wakeera n'ozaalamu abaana musobola okwawukana nga mwekooye naye ate olwo gwe omugwira awushuwaayo mbuno bannansi bakyakwagala wasalawo okozesa ssente naye ne ssente zituuka ekisanga tezirina kye zigasa kyova olaba ne Janet taliiwo ssente zammwe tezaabagasa mutulugunyiza eggwanga waliwo ekisaawe ekituuka ng'oliko okisigeni nga ssente zo tezikugattako singa essaawa eno ssente zaali zigattako singa Janet waali naye Uganda ekyuse nze luno olunaku mbadde nga ndulinda ngenda kutandika okuwa obudde Uganda wadde mbadde njiwa obudde bwe mba mbadde njiwa ebitundu 80 ku 100 ngenda giwa ebitundu 10 ku 100 ndabe Museveni waagwa ndabe buli kantu ke bakola nga Museveni agudde sirabangako Uganda weekyuka sirabangako nsi weekyuka ku luno wendi tugenda laba ku ggwanga Uganda werikyuka tugenda kunyumiriza abazzukulu baffe nti Uganda yakyuka bweti olunaku olwo weeruli ng'omuntu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwo weeruli tululinde ng'ambaga munnayuganda buli kyokola lemezaamu okulwanyisa omuntu ew'emyaka 4 teruliiko lunaku nti no luno olunaku lwe tugenda omuggyako wabula olina kubeerawo n'olemerako paka we tuliwangula bw'otalemerako tetujja kuwangula buli kyokola kikole ng'okimanyi olina okuggyako Museveni keekano akaseera kaffe si ffe bakulu ennyo Museveni yali myaka 10 kwata emyaka 10 gitole ku myaka gy'olina gy'emyaka gy'olina mu maaso Museveni olina omulwanyisa paka waavaako kwata emyaka gy'olina ogitole ku gyamuwoozi gy'emyaka gy'olina mu maaso kati lwaki opuwa Uganda nsi yo kyekino ekiseera naffe kye bali tunyumyako nti ekyasa kya 2026 2025 bannayuganda balwanirira ensi yaabwe naye buli woonoosirika Uganda bagenda gikutwalako bagambe mu kyasa kya 2026 ekyasa kya 2025 abagwira beefunza Uganda nga naye ne bannansi mwebali ekintu ekyo kirowoozeeko tokikkiriza okubeerawo keekano akaseera tukyuse ensi yaffe omugwira agenda kugwa keekano akaseera luli abadde akyakolera mu kisanja ky'ekikadde ng'amawanga tegali yakitinga naye kati ekiseera kye kituuse amawanga gagenda kuli yakitinga mugenda laba amagenda ga Museveni nga buli omu akanudde bw'ati amaaso agalaba teri munyumiriza nga buli omu ekintu akiraba bw'ati ke kaseera respect our president Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwagala nnyo yegwe president waffe gwe twalonda ono yavuddeyo kubanga yongera okugumya pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine n'amugamba nti yadde oli ye yalayidde oba amaze okulayizibwa ekyo tekikujjako nti ffe abawagizi bo tukyali komite tukyali naawe era tukyakwagala tukusuubiza nti ne wokomawo omulundi oguddako era tujja kuyimirira naawe tujja kubanga tukuwa akalulu
abantu nno bambi ebyeyongedde okuba nga balaga nti byonna ebyagenze mu maaso bagezezaako okubanja DR forms ne zibula, bagezezaako buli kimu ne kibula, ne bamanya nti munnange oli yali mu buyinza era ssaawa yonna kino kibadde kisuubirwa. Oli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako na woli wona w'osinzidde. Sigala naffe tuvaawo.